Toyanza nnyo toyanzege emboozi mu Eugene jo from Mayanja aka Mr. Wagwan webale kutulaba jona josinzira okutulaba amawulire ge tulina si malungi nnyo gekokusazibwa mu kwa show ya Jose Chameleon atageja atakoga atagenda naye kuluna agenze nokkoga akoze Jose Chameleon so shena agirangidde banga dene nnyo ndozo okumala kumpi myezi giringa na kwetaano ngajja alanga sheno sabasaba gwanga muje yabadde okubeera ku cricket oval akawungezi kona ko lwaleero ne tesobodde okubeerawo tuzze tugayigaye mu kunsonga ngabo zitambudde of course omukuba abantu abamu basanyuse kwaba bavudde abasanyuse nnyo kwe kuli omukulu Gravito Mutujju na kyagedda onaga nti Katonda wa amaanyi Katonda atatali agwamangalaga nti asanyuse then gayo ligo yakuba wa boda na yavuddeyo niye nalaga nti musanyufu ko ekyo kitukidwa ekituse ku Chameleon so manager Roger abadde naye tukimanyi bulungi nnyo nti manager Roger bakamaliza okukola ku cricket oval ne Spice Diana manager Roger abadde nnyo Chameleon kuki ku guard wonna ku cricket oval embere nogira bote ya Chameleon stage okuba nti remeseza show kubeerawo egudde n'amataba mu kisaawe kyosiga kyokungula ebiseera ebisinga bagamba nti okalyadda kadada nti kyosiga kyokungula abantu abasinga obungi bagamba nti oli asobola okubeera nga gamba nti ebikolimo by'enkoko tebitaka munye naye mazima ddala bigise kamunye eri ku ttaka gwoyinza ogamba nti ebikolimo by'enkoko tebitaka munye kati gwe balabalamu olabe kamunye ziri mmeka okusinga ku nkoko era ogendo ziraba nga kamunye ntono nnyo ate ng'enkoko nnyingi ng'ate buli kanaku kamunye zikola ki ziri enkoko kakati saawa zino Chameleon ye kamunye bano bazaakolako ebikolobero beki z'enkoko naye gye babadde bakoma okubeera nga bakolima naawe emikisa ne woba olina ttaali ne woba okolaki emikisa gigenda okutuuka ekiseera nga gyetemako era gye kiwunzikira it has ended in what? In tears. Okitegeera nti Chameleon yazaakola ebintu bingi nnyo obuvuyo obubadde bungi nnyo obumu nga bubadde busobola n'okubeera nga butwaliramu obulamu bwe ne bamusaasira buki busaasizi agamba akatumuleke bulesinga ono ne bamusaasira busaasizi naye kino kyazaakola oba ekituusewo saa zino kitulaga nti Chameleon kwesi byazaakola bino bibadde nga birondoola biriruma tugenda tandikire wa Kalamaji ozeeye mabega nzizeeyo emabega ku speed ey'ekizungirize nnyo sirina budde okitegeera Kalamaji yeefiira naye teyeefiira yeefiira naye teyeekola ki teyeefiira nti family yasigala ng'ekyaluluma abantu tebafuna justice omuntu bw'afa tulowooza nti aba aweddewo agenze ne munaye abantu abamu bw'afa bw'ati bw'oba temudduse emisinde egenda kubeera nga musimba ku malaala eddagala sanguka akomawo Chameleon abadde akola ebivvulu Kalamaji kuva lyafa ng'akola ebivvulu nga bitambula bulungi ng'akola ggwanga mugye ng'akola show sabasaba ezo weziti ez'amaanyi yaliwo ey'amaanyi olwo nga Kalamaji asiriseemu kati yaseesezaamu okitegeera nti omuntu yenna azironga azinga ekintu kyobadde okikola bulungi nnyo siraba lwaki ekintu kino walaba okuzika kwa gundi kwa Olanya ojjukira bulungi nnyo Jacob Olanya embiyagabo yajja nesitula tenu negisuula eri awo nga sanguka agamba nti munzi waliwo ebintu ebyayogera oba okitegeera nti kino kyandibaddewo ekya Chameleon twandibadde tumusanyukira naye amaziga mannyo gaakabizza abantu abasinga obungi oba oliawo abandibadde bamusabira nti shona ebeereyo ekwate bulungi nnyo bantu bangi nnyo abasobola okubeera nga bakisabira Chameleon kati omusajja wa boda oyo gwe yakuba omwaka oguwedde awo namukuba emiggo nga mizibu nnyo yes kati gwoba osuubira nti kati omuvubuka yandibadde asaba saala ki nalabako ziza bafana ng'agamba nti Chameleon kukyokuma omuvubuka tekyali kituufu omusajja oyo wa bodaboda nagamba nti kati singa kiri kyali kigikolobodde singa lyali jjinja kyali gikolobodde oba senga kigikolobodde oba ne kigikolobola senga wali kimenye nti kati ojja kusanga omuvubuka ng'oyo nga Chameleon tamuwalana naye nga tagenda musabira saala nnungi era nga yagenda kudda ku mavivi gagambe nti Mukama Katonda omusajja yankuba emiggo yanswaza ndi musajja mukulu abandi badde bagonjoola ensonga nfukamidde ku mavivi gano gwanga mujje tegenda kubeerayo ate Katonda awulira esaala y'omunaku
ekyo njagala mukimanye naye kyagula vitu omutujja okusanyuka nga show ya muyimbi munneeganye wadde kale basobola okuba n'obutakkaanya naye okuvayo n'asanyuka bw'atu ng'ate naye muyimbi akyateeka zi show kubasiga mati okuyimba akuvuddemu akyayimba akyateeka zi show naye n'asanyuka bw'atu nga basanyukidde ku show ya Chameleon naye tumulinze Wabbuyu agenda tuka akaseera ke nga naye atulabyeko kubanga kiri bwe kiti munno wabanga afiiriddwa gwe tolowooza nti gwe wamwe ojja kubeera nga gwojjanjaba buli kaseera ababo balame nawe kijja kutuuka ekiseera kikulye okitegeera nti tosanyukira amaziga g'oli nti essanyu ly'amalembo ge maziga gaki oba amaziga gente y'essanyu ly'amalembo oba okitegeera the two way nti Wabbuyu saawa zino oli mu masanyu osanyusa olw'okuba Chameleon show tebaddeeyo naye ate Katonda asobola omuyamba nga 24 begenda okuddamu okubeera nga gyeri ate neekwatayo neesinga neeyo kubanga gwe tubale tukuwulira nti abantu abasinga obungi obadde obaleetanga ng'ogula tiketi nga agaba za bwereere okitegeera nti ekyo tekikuwa nnyo wakuleti yamba nnyo okubeera nti gwe oli wakabinya ate osanyukire Chameleon olw'okuba show ekoze eki eganya okubeerayo ekyo tekikusanyukizaako muno n'ogamba nti kasanyuke nze Wabbuyu olw'okuba nti newankubadde mulina obutakkaanya naye munno mukabi sometimes yabeera munno ddala okitegeera oli muyimbi munno muli mu sekita y'emu ate tovaayo n'ogamba nti ate olaga ennyo essanyu nga olinga agamba nti obadde okola ky'amaanyi nnyo ng'osabirira eno show ereme kubeera nga okola ki ngebeerayo so Wabbuyu ne bwa Wabbuyu bwo n'obagula vitu omutujju bwo essaawa eno saa zino bayinza okubeera bakwogerako naye ogenda tuuka ekiseera nga nawe oli ku downfall yo ate ebyo ebisudde abayimbi abasinga obungi okitegeera nti bano bakuwana ne bakusunsuuta abawagizi ne bagamba kuba naye bagenda tuuka ekiseera nga ne Wabbuyu takyalabikako agenda ategeka show amaaso gamutunuulire bwe gati kubajjukira show gye yategeka ku luli yasembayo yayogera ebigambo byali bingi nnyo yayogera ng'ewedde nagamba nti abasatu bana kye bamugamba Chameleon Ebikolimo Bobby kuba akoze show nebira successful naye nga tajjukira yagamba tiketi mpitirivu kati ensi emulinze show egenda okuddako era abagenda omusabira essala nga zibadde basabira Chameleon simanyi wazibadde gyezi show bajingira ku 15 n'ogaba tiketi bagamba nti bugenda kumusako mwamope shebade y'omutwalo tajigula 15 show yali yabwerere free of charge kati ate n'ovaayo n'ogivimbirako okitegera n'ovaayo n'oyogera ebintu bingi nnyo nga gwe bw'okikubye nga gwe oba oli ow'amaanyi kino fena nikigireka wa abategesi stage bo kiba kibakubyemuko katono naye katono kubanga buli gye enkuba etonya wano ku Spice Diane enkuba yatonya sibo kiri wano ku David Lutalo ku David Lutalo Africana hotel Africana ne mbere yatonya era nga wetonyede mbudde buno wa Chameleon nezo sio nezigenda maso negati enkuba etonye stage egudde fena niyo nga yo brand yayo kigirekawa okuba nti ekoledde Chameleon stage Negwa ne limesa show kubeerawo kuba mu ntandiko abadde bajiwanye nti eno ye stage ekyasinze okubeera ey'amaanyi nga yesinzeko ne ya Spice Diane yes wakiwulidde yabadde y'amaanyi nnyo ng'erina lwejjula ziri 3 nambirira 1 2 3 mpanvu bweziti okitegeera bajiwanye nti y'amaanyi naye kati ey'amaanyi gyekomekereza nga kigaati nga siponji munda kibaluli bapise mpisiwe ne kigweri kati gweye enkuba kyogamba ebadde y'amaanyi nnyo okutwalizaawo naye sanguka alina amaanyi abantu baluluma gwe nagamba wali eri nti oluzungu n'olutuufu nnyo nti the dead are not dead but they are living dead. I'm telling you wabeerawo empewo gy'owulira nti eno oxygen gyetussa ne wabeerawo ne kibuyaga bwe twabeeranga mu kyalo eyo mama yatugamba nga waliwo ekintu kye yatugambanga nti ekijjaggulwe okimanyi eyo embuyaga ejja n'omusezi n'abagamba muyingize mangu ebintu mu nnyumba omusezi wuuyo ajja agimanya nti eno mpewo ya kibuyaga eno empewo ya kijjaggulwe eyo ekikumba n'omusezi nebeerayo neneye oba yeetaloddemu mu lugo gaawe okitegeera nekwata fenoni pyu negikuba eri okitegeera eyo kijjaggulwe eyo ebeera nkambwe nnyo era oba olina okubeera ng'osaba nnyo bw'oba olina nga erina ebibi ebikutambulirako muganda wange stage ya fenoni eba erina okubeera ng'egwa ku ttaka era fenoni kigikubyemu by 30% zo ebadde ejjanga ekola stage nga ziri successful naye kino kikizizizaamuko ki emabega kiriza oba kola ki oba gaana yes kigikosezza ne Chameleon abadde alanze nnyo show yeno yes amaanyi abadde agataddemu nnyo bayimbi bane babadde bamulaze energy okuleka bagula vitu omutujju abadde benoonyeza ebyabwe
Badaba namuka negative energy. Yes, naye babadde bamulaze energy y'amaanyi nnyo nti kati Chameleon kigenda kubeera nga kimuwekeninga nga ye era ogenda kuwulira ebirango bigenda kubeera nga bikendeera asigale lwa Katonda paka ku 2024 bwe bagenda okubeera nga bagiteekayo omwezi ogujja so kati agenda kubeera nga asigala lwa Katonda yekka yagenda okubeera nga amuyamba naye amaanyi gamuwedde nze mulabe nga amaanyi gamuwedde ate omusajja akaddiye nina kavidiyo kenala Chameleon akaddiye simanyi kiki sebo ave mu kuyimba olinga kyotegeeza omusajja asiibule eno legend sabasaba weddawo nebeerawo omusajja asiibule akaddiye gwe tomulaba omusajja sebo akyatukuba endongo nedda awumulabe erenga Maddox adde mu nnyimba ze basaba tabonga bakyatukuba endongo kulemerako naye nabo beetaaga kubeera nga batuviira buviizi najja n'ayimba nti kati eno yoshe ebadde esiibula Chameleon eno era bwega akyaliwo ndonga akyagikuba kati gobagamba nti eno yebadde musiibula maze kutegeera atandise okufunta entama ate kati omuntu katandikira okufunta entama oba ogenze nga tokyasobola kuyita nti Razia ogamba Razia omutegesi Biggie yabadde yinanyi kivulu kino yenga omutegesi kimulekawa because bwebongezaayo sheyo maso ngo bakikoze kitegeeza nti obulango agenda kwongera mu ssente kwongera okulanga waliwo ba service providers abatasobola kuwuliriza babagamba nti afe tubadde bakukola lwaleero kosisi ziba zeeyongeramu ekifo cricket ovo yobazo musonyiwa bera baso okugitegeera ne bamuleka ne waliwo ba service providers obulango ku radio na wala wonna kimulekawo omutegesi shebe musaze completely bwe tubalabalamu byonna kuba kati okuddayo okulanga ku radio oba ku TV era siruboto banyumiza ebyo ogenda sigala ng'osasula ssente of which kyemmanye ekirungi teziriiwo zibadde zigenze mu kulanga sheno omuntu yena nga nategeka budget nagamba ngenda kubeera nga njiranga paka enaku z'omwezi bweziti era showe nabeera era bwe kigenda okubeera nga kikoma okitegeera nti kati kiwedde show egenda kubeera nga esala okitegeera show egenda kubeera nga ekola ki egenda kusala completely imagine what wedde baba agenda kufunamu agenda kugyayo just sente zataddemu ne Chameleon nga yomu nenga zinava because naluddeko n'amaloboozi awo nga bagamba nti show Chameleon ono yali mukola obubi nti yandi mukola obubi nti yandi musala era bw'oba obadde weetegereza nnyo olunaku olwaleera sheba kubaayo bannange shebadde egenda kuba Chameleon kwesi because tabaddemu nnyo bbugumo ly'amaanyi nitabaddemu nnyo bbugumo yes nze nkubuulira amazima Nwagi yategeka kyemaliwo mbadde nzija because bulaba nti ebbugumo lyali mushu ya Winnie Nwagi ebbugumo lyali mu ya Shiba yes ebbugumo lyali mushu ya David Lutalo ebbugumo lyali mushu ya Spice ni wa Chameleon tuwabadde nnyo bbugumo liryawo nga nkugambye buli gwoyitako ekimuli ku mumwa tugenda wa Nwagi tugenda wa Lutalo okitegeera naye wano waliwo gwe mbuuzizaawo ne mugamba naye togenda mu ggwanga mujje nangamba ggwanga mujje ate byebiki ebyo ate nga nkimanyi nti mundigize waki wa Lulango ezo shota zisubwa ninga ngamba ggwanga mujje byebiki ebyo naawe sigenda mu ebyo byabayaayo okitegeera kati wulira legendi waffe bamuteekako gundi ekintu ekibi nti sigenda mu byabayaaya abo sigenda mu byabayaga ebyo kunkubira eyo okitegeera nti kyekibayita okuzimba erinnya lyo ng'olizimbye bulungi bw'olizimba obubi abantu batuka ekiseera twalina nga abantu ku kyalo eyo nga bagamba nti awo wa musezi toyitawo naye nga mu butuufu si musezi era nga agamba nti oteekawo omukeeka bw'otuulawo ng'ogwa mu kinnya baasima ekinnya mu nnyumba naye nga si musezi just because erinnya ngeri gy'oba olizimbyemu kati bw'ogamba nti ogende wa Chameleon nga bagamba ebyo byabayaayi gwoza abantu bameka abasobola okubeera nga beesalikako obutagenda mu ggwanga mujje babeera bangi nnyo sigenda mu byabayaga sigenda mu byabayaga abo okitegeera so ate ng'ekifo kyerimu kya executive Lugogo noyinza okuza tubadde tugendawa akuna matata okitegeera nenga tubadde Lugogo cricket off nenga tubadde Lugogo nti executive gyetuula tubadde tugenda mu kivulu kya wansi eri tugenda Kavumba oba okitegeera tubadde tugenda Lugogo so erinnya ngeri gy'olikozeemu oluusi nakyo kitatana brand yo oba okugituukiriza naye nga twogere tugaane shotanapu eba kubaayo shebadde egenda musala
kibayita blessing in disguise. Oyogede nti Chameleon akulidde atukubye ndongo ebbanga ddende ali abantu badde bamuwagira kati mu myaka gye gino nga bwali sawa zino kimulekawa legendary kimulekawo kino erinnya lye lisigalawo because kati East Africa baba mutunuulidde abayimbi banne bazakola nabo batambudde nabo side eyo baba babera bagoberera okumanya Chameleon akoze atya kikiri Uganda show yetambudde etya ye kimulekawa kimukubyemu kimukubidde ddala naye asigaze erinnya lye nga ye Chameleon kubanga tagejja takoga takola ki asigaze erinnya lye naye kimukubye cause twale tusuubira nti kati legend ngoyo okubeera nti show ozimba stage neegwa mwana nesi buzibu wa Fenon wadde era mwena mubadde in charge okitega nti Fenon emukoze bubi nnyo emukoze bubi nnyo because omuntu bwobera ngo omuntu ngolina brand yo na company wa branding bulungi omukozi nakola ensobi nti wabweru eyo bagamba abakozi baawo teza nti abata brand yo kati gwe tojjaga mamba ate bagenda kunenya Fenon obaswangizi nti bebavirideko obuzibu bagenda akwogereri bagambe nti Chameleon bo tojja banyumiza mbu simanya ate Fenon yategese ate biki bo bamanyi Chameleon Kamili kwezi era bamanyi nti yakoze amanyanga ago okitegeera nti yakoze amanyanga togenda kakasa muntu omugambe nti Fenon yavuddeko obuzibu buno nedda bamanyi Chameleon kyovola bantu abasajja ba Diamond bebena banategeka show bazekwatiramu ekino kibeera massive bulungi nnyo okitegeera nti show batandika okubeera nga bazimba stage kati bakubiridde Chameleon abaddewo n'ekiro ku lwokunajjo yakoze ya checkinze microphone kati sound check yabaddewo bulungi nnyo kati nze kankumalirize kamba malirize mwenna ba Kamili kwesi sanguka okitegedde sanguka yasudde stage nkiddamu sanguka yafuluka kati Mr. Wagwan nkuba kyebadde yawo sanguka yafuluka kati nkuba kyebadde yawe yamaanyi esudde stage bwetyo lwaki tesudde bintu birala bizimbe gwowulireyo ekizimbe kigudde mu Kampala maama lwaki egenze Lugogo nebuuka bwetyo ye bayitawo okutuuka Lugogo buyimiridde bugudde lwaki mu byonna byonna egenze nerondobamu omusajja bona gwe yakuba agambye nti saabagamba lino okuzomezi mmekana ziri 10 saabagamba sebo abantu gye bali nkiddamu abantu gye bali nga abantu basalawo sebo okitegeera nga tomukola kintu ne yeesirikira asobola okusirika gwe n'olowooza nti akusiza akasiriso kumbe naye nga naye tatudde okitegeera okola ebintu bingi n'ekibeera ekintu ekyo kimu golowooza lwaki ebintu ebiriraanye awo ng'ono Musisi yabadde mu ttaki eyasudde ebintu awo mulimu ebizimbe ebimu ebyasigaddewo kati golowooza Musisi kyona asudde siteegi n'aleka obuyumba obuliraanye awo wonna wonna siteegi n'egweye enywevu obulungi ennyo kuba ndabyeko ne butenti obumu nga bo buyimiridde magiki kyali awo stage negwe yamanyi Fenon gye tumanyi wane ezisiba stage ne zinywera ziri zenyini mantala haba tabadde nti oba kumbucha oba tugeze ani mutegesi ki every event kuba tuzani bade tugamba nti yategese show agiteekawo nga bugundi akoze buntu nga bufufufu naye olaba omuntu ajjanyi asiba show wano kupaka gundi kalenda wane nenywera bulungi nnyo abane babuka nenga tenajjedda jedda nekati ey'omusajja atagejja atakoga atakola kineebuutuka bwekyo sabasaba nga teri wadde n'omwagiri nnyemu ate nno ndowooza senga agiri nnyeeko ate neebakuba nga shegenda mu maaso olwekyo nakitadde post ku Facebook awo nekigamba mbu sabasaba gwanga mujje efuuse sabasaba gwanga mujje n'obwato mwamazzi agabadde wali mayitirivu abaga nti efuuse sabasaba gwanga musigale waka ebya social media abana badde babyogera ku social media naye nga Chameleon tumusabire ndowooza kyekiseera Chameleon okudda mu line etuufu n'okuwumula nga bw'okyogedde yeteketeeke ngeri y'okuwumula akaseera keeko
akasera ke byakozeeko abikoze abasajja abakuze yes abasajja bonna bajja nabo bajjagwa bano bakuru yamugudde mu kifuba awo yamugudde mu kifuba kyo namunyweza ati namugamba ebigambo byabadde bikisaategedde oba ekifuba kya bebekulu nakyo kyaleese obuzibu